Ebbula ly'emirimu mu bavubuka kye kimu ku bintu ebikyasinze okutigomya bannayuganda naddala abavubuka nga kumpi ku bayizi 7,000 abatikkirwa buli mwaka abayizi 9,000 bokka be bafuna emirimu. Kino kye kimu ku kyawaliriza gavumenti okuvaayo n'enteekateeka z'okuyigiriza abavubuka emirimu gy'omu mutwe kibasobozesa okwetandikirawo emirimu egyabwe. Kati nga bafulumya ebivudde mu kugezesebwa kw'abayizi abaasoma amasomo g'emikono, ekitongole ekivunaanyizibwa ku kugezesa abayizi bano ki Uganda Vocational and Technical Assessment Board UVTAB kitegeezezza ng'omuwendo gw'abayizi bwe gweyongedde mu matendekero gano okwetooloola eggwanga. It is observed that the completion rate for candidates across most programs was very good, above 75%. Okusinziira ku bano, abayizi beeyongedde okwettanira amasomo g'emikono nga kino kyongedde okuwa essuubi nti kyandiyamba n'okukyusa ekifaananyi abantu mwe balabira emirimu gy'omu mutwe. This approach will produce a workforce that is not only skilled but also adaptable to the evolving global economy where there is greater emphasis on green jobs. Ekyongera okubazzaamu amaanyi nti ate abataasoma kugenda wala oba obutasomerako ddala nabo beeyongedde okwettanira amasomo gano ate ne bagakolera ddala bulungi. The completion rates of the candidates from the informal acquired skills were good at 96% compared to those from formal TVET at 81%. Wano Minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebya waggulu Jesse Muyingo waasinzidde n'asiima amatendekero g'ebyemikono agataddemu amaanyi okulaba nga gayambako mu kutuukiriza ebigendererwa bya gavumenti naddala nga batumbula amasomo g'omu mutwe. These initiatives are shaping a more responsive, more inclusive and industry-driven technical and vocational training system. Ono era asabye abantu okwongera okwettanira amasomo gano kuba gakuyamba okukyusa ebyenkulaakulana by'eggwanga naddala mu nsiike y'ebyemirimu. Osobola okubaako obukugu bw'oyiga n'obeera ku myaka egiringanga egyange n'okusingawo. Bamemba ba palamenti be bannaffe abalala bangi bagenda bakaluubirirwa obulamu nga bavudde mu palamenti. Yo Minisitule y'ebyenjigiriza esinzidde wano n'esaba abakozesa ne bannannyini makolero okukwatizaako gavumenti nga bawa omukisa abayizi bano okugezesebwa basobole okuguguka mu bye bayize. I call upon all industry leaders to actively engage with our trainees by providing internship and placement opportunities that allow them to master soft skills, gain real-world experiences and meet the dynamic demands of the industry. Bano be bayizi abasoose okufuluma okuva ekitongole ki UVTAB kigattibwa ku UVTAB era ng'abayizi abasoba mu 2,400 be bagezeseddwa mu masomo ag'enjawulo okuva mu matendekero 499. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.